mukyala Amira. Akaki mbeera nako olwenjagala wenkambala ekirala nze ni mukyala mu advent nakuli lakini nazaalibwa ndi mu advent kati ebyempeta oba ngambe mbijjukira luvannyuma naye empeta y'ogirina girina kakati munnange batugamba wasiramuka mubakusiramula natoola shahada tebasobola kukuwoowa nga totodde shahada kati erinnya gwange Zamira Kasolo atya mwami Kasolo gyali omulungi wange kyali kati lwaki emikolo mwagitukweka kwali kukyala kwanjula nakuwoowa kwali kukyala ebyali byetaagisa bye twakola byali byetaagisa kubanga tewali kipya kikolebwa nga abantu bava ku social media nga tumaze okukola interview yaffe eri ne bagamba mbu wali otamidde bye wali oyogera ali tobitegeeza mbuleeta obukakafu leeta obujulizi lwaki oyogera nabyo byalimu sinywa by the way sinywangako because since nti nazaalibwa ndi mu advent sinywangako nekolo nanywa mazzi era bwetuna ku tebo yankwaliko minota nga mungi nyonyo sinywa mwenge abantu abakuyita erinnya ebbi erinnuma nga nze omukyala nti oli homebreaker mbu wayingirira obufumbo bw'omukyala ndowooza yaabwe sisobola bba mma ndowooza yaabwe era sisobola bba kumya kuba ndowooza yaabwe ekirala saagala kwettotoolako nnyo bwemanga sirina gwe nali nzize mu makaaga bampita balina babbaaba bwe babagamba Amira yafumba ewaabwe then baterere ewaabwe I think era oyo agamba nti ndi homebreaker bwabanga yenna nyini musajja gwenjagala ajje oluusi tosobola kaka abantu kutegeera nga bw'otegeera restaurant yali yange ng'omuntu nensaawo nconcentrating ku mwami wange nenjiggala nentuula eka nfumbira omwami wange